Alien agambye nti anko asimbule embalasi onaku olwalero kimaze okubanga kikakasibwa nti Nkwacho Festival evudde ku loading era netuuka ku date okusako n'ebisale banayingirira meka nakamala ennaku ndooza nga 2-3 emabega okubategeeza nti musinguzi yafubutula mulwana ne mayinja mu lubiri lwa Ssaabasajja Emmengo ku mukolo oguggalawo omwaka ogumanyiddwa ng'ogw'enkuuka. Bwekityo olunaku olwaleero Alien Skin amaze okubanga alangirira nti ennaku z'omwezi 31 Desemba naye amaze okuteekateeka n'okuteekerateekera abaana ab'e Gaza mu bufunze buli akwacca Nkwacho Festival bamaze okubanga balangirira olunaku ne ssente n'ekifo. Tusinzidde butereevu ku Mukutu Vic Exclusive gyosinzidde okubanga otulaba okosako okubanga otuwuliriza kyokola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Video bw'eri nkola yange embuwombeefu nkusabye gimpereka like. Yes, information kijja kuba kijiyambako okubanga ate oba oli awo etambula etuukeko oyo Ssekinoomu ayagala okugiraba okosako n'okugiwuliriza mukadde. Kakati Alien Skin akakasiza nti ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno ogujja nga nyangu yogenda mu Desemba emmere ya Christmas eninye ennaku z'omwezi 31 Desemba nga tuyingira omwaka agenda kubanga ateekawo ekivulu ekimanyiddwa nga Nkwacho Festival. I think from gwali mwezi nga gwakumeka singa gwakuna nga gwakuna kuvira ddala mwezi gwokuna Alien Skin yateeka Nkwacho ku loading era Abtex n'agitegekamu awo newankubadde teyatuukirira bafunamu misunderstandings nga bba abantu luvannyuma ne zitegeerekeka weewa we zaava Alien baali bamugula millions 10 Nkwacho Festival okugitegeka cause mujjukira yali ayina kubeera buloba gwali gwa 8 gwali gwa kumeka gwali gwa 8 ng'ennaku z'omwezi wa 10 baali bagitutte buloba ku Forest Park ng'eyakuyingirirwa ku mutwalo gumu naye Alien Skin awo wakati n'agaana oba n'afunamu sijja gamba n'agaana n'afunamuko obutakkaanya ne omutegesi. Kakati Abtex of recently yakamala okwadressing eggwanga mu press conference nga ategeeza nga enteekateeka z'enkuuka ya Ssaabasajja mu Lubiri Emmengo wezijjiddwako akawuuwo. Kakati n'atulambika butya enkuuka bwegenda okubeera okossaako n'abayimbi kyabagenda okuperforminga ku lunaku olwo. Era ku olwo olunaku lwennyini Abtex lwannyonnyola bannamawulire n'abagamba nti tageza era tekageza ne katanda Alien Skin n'akirowoozaako bulowooza okujja yadde okusemberera olubiri ewalibeera enkuuka eyo eya 31 Desemba. Era n'awooningirako n'omuyimbi omulala eyakatonnya mu ggwanga wiiki emu Mwami Ronald Mayinja era naye n'amugamba tageza okusemberera olubiri ate oba oli awo ku lunaku olwo. Mu mbeera y'emu n'awana ensonga lwaki abagobye n'ategeeza nti abayimbi bano tebawa bayimbi bannaabwe balala bitiibwa mu bufunze nti basiiwuufu ba mpisa. Alien Skin akakasiza Nakivubo Stadium wagenda okuteeka Nkwacho Festival kyekisaawe kya Mwami Hamis Kiggondo ekipya ekitannaba kuggulwawo mu butongole. So price mutwalo okuyingira okusinziira ye bwe yagambye. Era mu kavidiyo ke nsobodde okulaba mu ddoboozi ya Alien ng'agamba nti ke bategeke kifiiriza. I don't know bafiiriza ani Abtex cause Abtex kiri kivulu kya Kabaka and of course kiba kyakola erinnya. I think mu ggwanga Uganda bw'oyogera boogezi nkuuka teweetaaga muntu kumunnyonnyola nti ebeerawa. Buli omu akimanyi bulungi enkuuka ebeera Mmengo. Era ebiseera ebisinga enkuuka eno kye kimu ku bivulu
ye lwaki ngamba kyekimu kyekivulu ekisingira ddala okubeera n'abantu abangi ku lunaku olwo olwasatu mu lumu. Jjukira nti abantu ababeera baggulawo oba baggalawo omwaka ne baggulawo era omwaka omujja nga balina Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi oba nga abantu balina Kabaka waabwe. So bwe weetegereza distance eri Nakivubo and of course wano mu Lubiri awa boda aba bakukyajinze nnyo akukyajinga 10,200 neera n'olukumi ofuna akola ki ofuna akutwala ebifo biri kumpi. Ate audience y'abantu abagenda mu nkuuka ebiseera ebisinga bavubuka. Now bw'otunuulira audience ya Alien Skin temuli bakadde era still babadde bavubuka. Ekibuuzo kiri nti Alien Skin anaasobola okufuna abantu ng'atadde event ku lunaku lwe lumu ne event y'emmengo lweriyo? Era ke yagambye nti kifiiriza abantu be banakkiriza okugenda mu kifo nga bamanyi nti bazze kuwagira muntu kifiiriza tebagenda muwagira afunemu. Era ekyo tukiteekaawo. Mwami Hamis Kigundu oba omugagga Hamis Kigundu ddala kituufu yakonfaminze ebigambo bino nti Nkwacho Festival ye event yagenda okusookera ddala mu kisaawe kye? Kuba ekyo nakyo kikulu. Event ya Nkwacho Festival ye event egenda okuggulawo amatiribona g'ekisaawe nga Nakivubo ekyo ate ziri kapeti bayinza okulya omuddo ne baliirako kapeti. Kaka I think waliwo wayinza okuba nga tekagenda gatta. Ensonga endala ya beef kati kweragako promoter ne Alien. Alien ndoza guno sigwe mulundi ogusoose okugamba nti yeetegeka. Yali alamuza Lubiri lwennyini nga mwayagala okuteeka Nkwacho Festival. Ekyo ne kitasoboka kozi mu Lubiri omwo waliwo yali ategesemu ekivulu temuli. So Alien kyabadde kizibu ne theme ye gye yali ayagala okutwalayo eya Nkwacho Festival mu Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza ekyo kyokka just ekigambo kyali kikimala okukisazaayo ne kitagendayo. Kaakati ani mutuufu ku babiri? Abtex mu kugoba mulwana oba Alien obutalinnya mu nkuuka yagoberamu abawagizi ba Alien. Yagamba oli bw'aba amanyi awagira Alien Skin ng'awoza bw'aba tayimbye sijja tojja mufunze n'abagoba. Era mu mbeera yemu n'agoberamu n'abawagizi b'amayinja. Kaakati bwe kibanga kituufu Alien nga bamugoba eri n'abawagizi be okuteekawo ekivulu wasobola okuŋŋaanyiza abawagizi be ewalala kirungi. Ekyo kirungi 100% cause abandyagadde okusanyuka nga 31 emmengo mu Lubiri nga balaba Alien Skin baagala Alien Skin abasanyuse gwe bw'oba omugobyeyo. Kaakati Alien ye kanoonye waategeka abateekaawo naye ekibuuzo kwategesa kuŋŋaanyizeewo abawagizi be baagobye eri ekifo mw'otadde osobola abawagizi abagobeddwa obugobu eri basobola okukijjuza. Kale katugambe mwami Amisa akikuwadde tukkiriza nti akuwadde osobola okujjuza ekisaawe ekyo cause expenses zokka ne bw'aba akuwadde zisobola okubanga zikutunzaako ebintu ebimu kubanga buli mutegesi wa bivulu amaliriza show nga asasula mabanja, amaliriza show nga alina ebibye ebiboyebwa si 10 ku 10 ne buli yali ategese ku bivulu okumala emirundi 3 kizibu okubanga tafunanga ku bbanja nga tatwalwangako ku kikye. Kakati mwami mulwana ye ali wiringi bw'abanga ategese kifiiriza okufiirizaamu ddala ebibye akonako tekagatta mpozi
wane ekituufu ekyali badde oba oli awo kikolebwa kwe kugamba nti kaakati abawagizi bange be bagenda okugoba mu lubiri kituufu weebali era bangi naye obungi bwe baliko mbadde nsaba buli omu akwate obuwagizi bwe abeere mu kitundu kye kati bapromota b'ebitundu bye bambukinge kozi omuyimbi omu asobola okupafominga ebivulu bina agende ng'ayimbya abayimbira buyimbizi mu bitundu byabwe ekitali ekyo Freedom City temulaba nti alien skin yagikuba ku mulundi guli olwaleero tetwagala kutunnyonnyola twagala kimu ssente olwaleero tetwagala kutunnyonnyola twagala kimu ssente hategedde tegeera nsinzidde ku Vika Exclusive mbere bulungi tusinkane mu updates eziddako